Kadaama ayokeza ennyumba y'Omuwarabu. Ate nga kagenderere si kugamba nti omuliro gwasimatuse, si kugamba nti abadde tagenderedde, wabula agyokezza kagenderere. Era akutte gaasi n'ayiira ennyumba munda yonna yonna n'amala n'agikumako omuliro. Ngenda kuba nga nkuwa akatambi ka Kadaama ono mu maaso kaawo katono, naye nzikiriza nsooke nkubuuzeeko era nkwanirizeeko. Mwena abandaba mbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga mbabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasiibye mutya obudde bwonna bw'olabiramu vidiyo zino. Mwena abalungi abangoberera, abalayikinga, abakomentinga, bannange mukola kyamaanyi nnyo nnyo ddala. Katweyongereyo mu katambi ka Kadaama ono. N'abwokya buli kimu. Eyo ennyumba ndowooza ogiraba bufaananyi. Giraba muganda wange. Lwakuba layiti teriiko bulungi. Naye nga gwe bw'obuliri ennyumba yonna sweddakiika saddeeka. Giraba? Yoyo. Bamuyita Siyami. Giraba anko. Nyumba y'Omwarabu yonna agyokezza yonna. Giraba? So. Giraba buli kimu. Ddala busungu nnabaki Kadaama bw'olina okutuuka okukuma ku nnyumba omuliro, n'osalawo ennyumba ogikumeko omuliro kubanga wanyiize nnyo. Ebisinga bifa ku mwana muwala ono kusinziira kyandibanga mutolosi nga bw'ogenda okuwulira. Mwana muwala Kadaama ono yava wano e Uganda n'agenda e Saudi Arabia okukola. Ndowooza n'atoloka n'afuna omulenzi. Omulenzi oyo ne babeera bonna ne bapangisa ennyumba ku Muwarabu. Era ennyumba eyo we babadde babeera Kadaama ne boyfriend we. Naye olwafunyeemu obutakkaanya ne boyfriend we, Kadaama n'akwata gaasi n'ayiwayiwa ku buliri, n'ayiira ennyumba yonna n'agiteekera omuliro. Yonna buli kimu ne kisaanawo nga bw'olabye mu katambi awo. Mazima ddala busungu nnabaki obuyinza okukwokesa ennyumba bw'oti. Omuntu akola ekikola bwe kiti osobola okutta omuntu. Bannange baddira obusungu kibi nnyo 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 nnyo, era ne Bayibuli ekyogerako mu bintu Katonda bye yawandiika n'agamba nti omuntu akola ebintu ebiringa ebyo talisikira bwakabaka bwa Katonda. Obusungu, okuyomba, byonna byalimu. Omuntu ng'anaakola ekintu ekikyamu otandikira mu busungu. Bw'omala okusunguwala n'onyiiga n'osalirawo mu busungu okola ekintu ky'ogenda okwejjusa oluvannyuma. Ensi gy'olimu si yiyo. Omuwarabu asobola okukwata n'akusiba emyaka gyo gyonna. Olwaliro singa Kadaama Omuwarabu ono akugamba nti okole ripeya ennyumba ye, ogenda kubisobola? Bannange ennyumba za bbeeyi. Okuzimba ennyumba n'erabikako bulungi n'ogitereeza munda bya bbeeyi. Kadaama osobola okuddaabiriza ennyumba y'Omuwarabu eyo. Kati mbuulira Kadaama ono bw'abanga mutolosi, ate era nga nkimanyi nti mutolosi, ewa bboosi we gye yatoloka yali yeeyisa bulungi, yali asobola okontrolinga obusungu bwe ng'omuntu. Omanyi sometimes tuvaayo ne tugamba Abawarabu bali, naye naffe ng'abantu waliwo oba nkyogera batya, waliwo obubi obutuliko oba bwe tulina nga naffe tetweyisiza bulungi mu ngeri emu oba endala. Ne weesanga ng'ogenda gamba bboosi wo ye mubi, naye nga ne bboosi, mbabuulira Abawarabu abo batubuulira ebintu.
Abawarabu batubuulira ebintu nga tugenze mu bubokisi bwabwe tututeyo okwemulugunya kwammwe kwonga mutugambye bosakula bwati kati munjogereko naye bose abo batubuulira ebintu mutufu nga nabo balina obulumi ku mutima. Badiyali tufuge obusungu si ku kyeyo wokka wabula awantu wonna w'oli olina okufuga obusungu obutagwa mu mitawaana. Omuntu okutta omuntu osooka kwambala busungu. Obusungu bwe bumala okwambala oba tukyasobola kwekontrolinga. Bwe kijja ne kigamba kati mutte muwe obutwa ng'otta omuntu. Tugezeeko okontrolinga obusungu. Y'ensonga nti bwe twekumira mu purezensi ya Katonda waliwo ebintu ebitosobola kukola. Omwoyo omutukuvu abeerawo n'ayogera nalina gaatakola kino. Munnange kakkana bw'onookola kino kijja kubeera bwe kiti. Omwoyo omutukuvu singa tumweyambisa waliwo ebintu bye tutasobola kukola. Omwoyo omutukuvu alina engeri gy'atulungamya n'akulungamya ne ku nnyambala n'agamba ogenda okutandika okwambala olugoye ng'oyambadde akagoye akampi ng'owulira tokyafiitinga ng'owulira tekijja ng'olugjamu ng'oyambala olugoye oluwanvu. Olina ekintu ky'obadde ogenda okukola nga mutuufu si kirungi ng'omwoyo omutukuvu akulumiriza. So twekumire nnyo mu purezensi ya Katonda. Kigenda kutuyambako obutagwa mu mitawaana. Simanyi Kadamu ono oba jadduse, I think olwamaze okuba ku nnyumba omuliro n'adduka. Naye omuwarabu n'amala amukwata ekisooka mutolosi. Ali mu bumenyi bw'amateeka ayongeddeko omusango ogwokubiri. Bannange tufuge obusungu. Naye bawarabu bokka abo balaba tubeera n'abantu abatwetoolodde naye nga gwe buli ssaawa w'osunguwala oyasa ebintu. Imagine omuntu abakyala waliwo abakyala balina omuze guno nga bw'oba osunguwadde ewaka oyasa ebintu by'ozaasa ebikopo byasa amasowaani ogaasa kyokka nno osunguwadde olunaku lumu. Obusungu obwo bugenda kumala bukkakkane osigale mu maka go ng'otudde ettivvi wagyasa otunuulidde omwami addemu agula endala. Naye mmwe oli obaddeko mu nnyumba ng'olina ekiwuubalo nga ttivvi go wagyasa. Bannange ebintu ebyo si birungi. Abakyala abaana ab'obuwala ebintu ebyo si birungi. Buli lw'onyiize n'oyonoona ebintu. Omusajja eyalibadde nga ssente zigenda kukola ekintu ekirala ate n'addamu kunoonya buto ssente zigenda kugula ttivi. N'addamu kutoola buto ssente zigenda kuzzaawo masowaani. Ebintu bino by'oyasa bikukoze eki? Ttivi gy'oyasa ekukoze eki? Okiraba nti sitaani mubi. Bayibuli etugamba nti sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Talina kalungi. Yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Gwe mulimu gwa sitaani. Era obusungu kyakulwanyisa kya sitaani. Obusungu kyakulwanyisa kya sitaani. Nti buli muntu yenna anaakola ekikyamu awaayitira. Anaakuloga asooka kusunguwala. Obusungu obujja. Oli ayambala obujja naye obusungu bubeeramu oyo asinga atya? Oyo abeera atya na kino? Oyo akola atya kino? Ebyo ebyokulwanyisa bya sitaani. Njagala otunuulire omuntu yenna alina ekikyamu ky'akoze. Asooka kwambala busungu ekivaamu ng'akuloga. Ng'akusiraanya lwa busungu oyo ansinga atya? Oyo abadde wano eno jjojjo wano agenda atya mu maaso? So badiyali tugezeeko okufuga obusungu era bw'onootunda bakadaama abasinga abalemereddwa ebiyumba busungu. Waliyo abakyala abalungi, waliyo abakyala abakkakkamu,
nga bagezezzaako okugumira enneeyisa z'abakama baabwe gye bali era bangi era basobodde okumalako nga boosi mubi boosi ayomba boosi avuma naye abakyala abo olw'obukkakkamu bwe balina olw'okumanya ekyabatwala ne batuula n'atandika okulaba ng'ebya boosi bimuyita ku mutwe ne byamuvuma agamba kasita bansasula kasita nakkakkana naye Kadaama tasobola kukkakkana alina obusungu yogosanga nga yakutte boosi amataali waliwo omusango gwe bakuyita kulera ennemba bannange ndi muganda naye sometimes ebigambo by'oluganda bitawaanya waliwo Kadaama gwe twalera ennemba naye ate temuseka nga njogera oluganda olwo twawera ennemba n'omusango ye twawera ennemba n'omusango gwa Kadaama yakwata akatebe basooka ne babeera nga balina obutakkaanya ewaka ye ne boosi boosi n'amusitula n'amuzza ku ofiisi in front of supervisor ku ofiisi Kadaama n'asitula akatebe akakube boosi owulira n'asitula akatebe akakube boosi bannange twawera ennemba n'omusango ogwo omwana yabeera mu kkomera nga boosi akombye kwerima naye nga ki busungu boosi n'agamba talina kudda Uganda boosi n'agamba tamuwa chansi kukola wantu walala ng'emisango giri mu kkooti bannange twawera ennemba naye okumanya mwana muwala teyali mwangu naffe kennyini abaali bamuyambakungako ng'atuuka n'atuyisaamu eggaali ng'atuuka emisango giri mu kkooti naye ng'atuuka n'atuyisaamu eggaali siffe twalabanga omusango guli gugwo naye nga gwe lwa busungu tosobodde kontrolinga busungu bwo abaana bali mu makomera lwa busungu zo n'abalala gye bali bangi nga yasiibwa nga talina musango nga bamuframinga balimbalimba yabikola nga teyabikola naye mulimu abaliyo nga beegezaamu oluusi okuba baboosi babakwata amataayi nga mutwala mu kkomera bwe kitaba kisabye kya Katonda ojja kuvundira mu kkomera ojja kuvundira mu kkomera mukwana bajja kukusitula bakutwale mu kkomera nga ne famire yo toliiko awundira ye zino famire zemuleka e Uganda nga toliiko awundira omale emyaka ng'oli mu kkomera balowooza gy'oli kumba oli mu kkomera mukazi bwa busungu tufuge obusungu obwo woba osabasabira omwoyo w'obusungu gwe weewulira nze sisobola kuwulira mutima gwo sisobola kumanya nneeyisaayo sisobola kumanya kikiri mu ggwe naye gwe weewulira n'ogamba kituufu nnina obusungu kaabira mukama omugamba akwambula omwoyo gw'obusungu weewaawo abalungi mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videozi eziddako amanya nsigadde nga nze Magi ate nga nkwebaza abaddeko ng'agoberera okuva gye twatandikidde paka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe kusaba weekumireko videozi zikyajja nyingi tewerabira kulayikinga subscribinga ate era mukwano n'okubanga okonakawo era ekuukadde nti buli kavidiyo kenteekayo kaba kakutuukako mu budde n'alisabye buli vidiyo gye nteekayo mukwano zirabe bw'oba wano ebisoose tebikoledde waliwo ebigambo ebitera okubeera ebikulu nga vidiyo eggwayo give it time ogenda kubaako ky'oyigamu vidiyo zino zireeta wano si kujajinga muntu weewaawo nyiza okuba njogera ku bigambo n'owulira ng'ajajinga naye tuyigirako noweetereza nga ggwe omuntu ebiseera ebisinga buli lwe tutafunako oba oliawo kuluŋŋamizibwa nange nnuŋŋamizibwa nina bingi nnyo byesimanyi byesitegeera era nga nnuŋŋamiza mulimu vidiyo zensanga n'enjiwa obudde nembaako byenneezo engamba wano bwekiti n'enkyusaamu ne mubeera mu kkanisa ne babuulira enjiri musumba nga bwagira n'ababuulirirako n'oluusi ne baweereza banno nogamba wano n'okyusaamu so tuyiga era buli muntu ayigira ku munne mmanyi waliwo abayigira mu vidiyo zino ate era nange nnina benjigirako nyinza okuba ng'ebigambo byonna byenjogera tebikuwa nnyo makulu ebimu
naye at least mu bigambo 10 londamu ekigambo kimu oba 2 kuba byonna tebijja kuba bibyo byonna tojja kubituwala byonna tojja kubikola naye londamuko kimu oba 2 ogambe nno kino kale mukama bankumire tusinkane vidiyo ziddako bye bye